okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwana wa Katonda, n'olunaku olwaleero nyongera okwanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Olunaku olwaleero n'olunaku lwakubiri ku kyokuyiga kyaffe mu kasimu ka wiiki eno. Twebaza Katonda nti nateera atuwadde omukisa okubeera abalamu. Tetukitwala nno nga kya bulijjo kubanga abantu bangi oboolyawo tebasobodde kuzuukuka, oboolyawo bafunye ebizibu ebitali bimu, naye byonna twebaza Mukama nti akyatuwadde obulamu nate olunaku luno olwaleero. Omuweereza wo nateera Jovia Kibuuka kuva mu kanisa eya Kampala Central Church. Katusabe. Kitaffe omulungi omwagalwa, nateera otukomezaawo olunaku luno kwongera okuyigako Katonda waffe. Tulungamye n'Omwoyo Omutukuvu tusobole okutegeera buli kimu ekyoyagala tutegeere era ekyawandiikibwa mu bigambo bino bye tugenda okuyigako olunaku olwaleero bisobole okufuuka entanda eri obulamu bwaffe ne tutuusa mu bwakabaka bw'obw'omu ggulu ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku olw'ejjo twayize ku nkuba ey'oluvannyuma. Ekyokuyiga kyaffe kyabaddeku omutwe ogugamba nti enkuba ey'oluvannyuma, era twalabye nti okukungula kw'ensi kukolebwa Kristo yennyini nga bwe twakirabye nti ye mwana w'omuntu eyali atudde ku kire. Era twayize ku ŋŋano mu Palestina, eŋŋano nga bwekungulwa nga bwekulamu mu kitundu kino. Twalabye nti eŋŋano eno yeesigama ku okula kwayo kwesigama ku nkuba etonnyera mu biseera eby'enjawulo. Era twalabye nga mu kitundu kino enkuba za mirundi ebiri, oluganda olw'obutuufu, naye enkuba ebiseera bya mirundi ebiri. Era nga twalabye nti waliwo enkuba etonnya esooka mu kiseera ekisooka era nga y'enkuba esooka. Ne tulaba enkuba etonnya oluvannyuma mu kiseera kyayo era ne tulaba nti enkuba eno yeekola nnyo omuzinzi gw'okuba nti ebiseera bino byonna bya makulu, naye ate enkuba ey'oluvannyuma yeekola omuzinzi okukuza ekimera kino era n'okukyengeza okubaamu empeke ezikungulwa. Twalabye na bwe kityo nti naffe ng'abantu twetaaga Omwoyo Omutukuvu era nga y'enkuba eno ey'oluvannyuma okufuukibwa ku mitima gyaffe. Olwo nno bw'enaafukibwa ku mitima gyaffe eryoke eyengeze ebibala mu ffe ebirungi era ezze buggya ekifaananyi kya Kristo mu ffe mu biseera bino ebikomererayo. Kaakano katugende mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero era nga kirina omutwe ogugamba nti amakungula ag'okubiri. Ng'olunyiriri lwaffe luvudde mu kubikkulirwa essula 14 olunyiriri kubikkulirwa 14 olunyiriri 17. Katusomeyo ffenna wamu. Wagamba we wati nti ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu naye ng'alina ekiwabyo eky'obwogi. Ne malayika omulala n'ava mu yeekaalu ey'omu ggulu naye ng'alina ekiwabyo eky'obwogi. Tulaba akabonero akalala akatulagibwa mu kyokuyiga ekyaleero nga kyekiwabyo. Ekiwabyo kye ki era kirina makulu ki mu biseera ebikomererayo? Mu kyokuyiga kyaffe ekyejjo tujjukire nti twalabye amakungula kitegeeza enkomerero oba ekiseera ekisembayo. So tulaba ekiwabyo kino mu kiseera ekisembayo kiraga makulu ki era kye ki? Ekiwabyo it's a garden tool. Kikozesebwa mu nnimiro
mu bintu ebyenjawulo kugeza kikozesebwa mu kukoola ebimera ebiteetaagisa bye twandiyise weeds mu lulimi olufuutifuuti, era oluusi ne kikozesebwa personally nkiraba mu bantu abalunzi okusala omuddo ogw'ente, omuddo ogwo omuwanvu kikozesebwa era kyakula mu nkula eya C era nga kikwatibwa mu mukono gumu. Tulaba nti kyekabonero akatuweereddwa mu lunyiriri luno. Naye bwe tusoma mu byawandiikibwa tulaba nti ekiwabyo kitegeeza okusala omusango. Egyo twalabye amakungula g'eŋŋano mu kitundu ekya Palestina. Naye ate twetegereze nti mu kitundu kino mubeeramu amakungula ga mirundi ebiri ag'eŋŋano nga bwe twayize, naye ate waliwo n'amakungula ag'emizabbibu oba ezabbibu. Mu lunyiriri lwa leero tugenda kwogera ku zabbibu embi. Era ekibuuzo ne kijja nti amakungula gano galiba gatya ag'ezabbibu gano lino ebbi? Twetegereze bino wammanga. Ng'olunyiriri lwaffe lugambye tulaba nti tulaba malayika omulala. Naye malayika ono tulaba nti nga malayika oli eyasooka, malayika ono naye ava mu yeekaalu. Era tulaba nti bombi bava mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omu ggulu. Kino kiraga kikola amakulu nti okusala omusango kutubaawo mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Era nti eyo ye wali entebe ya Katonda entukuvu ewasalirwako omusango eyazimbibwa ku mateeka. Kino nno tukiraba mu Kuva essula eya 25 olunyiriri 10 paka ku lwa 22. Mubanga ofunye akaseera osobola okubikulako n'olaba ekitundu ekyo. Ekyokulala tulaba nti malayika ono okufaanana ne Kristo naye alina ekiwabyo era byombi bisalira ddala. Kitegeeza ki kino? Nti okusala omusango kw'ababi n'abalungi kwa mazima era kwa butuukirivu. Ki ekiriddako ng'omusango guno gumaze okusalirwa? Omusango nga gusaliddwa, buli omu alifuna empeera ye, abalungi n'ababi bonna balifuna empeera. Era tulaba nti ababi mu kiseera ekyo kiryeraga lwatu, era buli muntu ku nsi ne mu nsi zonna aligamba nti ddala mazima ddala Katonda okusala omusango kwa mazima era kwa butuukirivu na bwenkanya. Kino nno tukiraba okubikkulirwa essula eyo15 olwokusatu. Katusomeyo kubikkulirwa 15 olwokusatu. Agamba nti ne bayimba oluyimba lwa Musa omuddu wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga boogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ga butuukirivu era ga mazima amakubo go gwe kabaka w'emirembe n'emirembe. Ekyo nno bwe kiri, kubanga okufaanana n'abatuukirivu empisa z'ababi ziriba zengeredde ddala mu kiseera ekisembayo. Abo tulaba nti abo be baliba n'enkovu y'ensolo ku lunaku olukomererayo era nga batamiiridde ddala mu kusambirira amateeka ga Katonda. Tuli mu nsi nti abantu tebakyafaayo ku mateeka ga Katonda. Sabbiiti bakyusa sabbiiti, abantu tebakyasinza ku lunaku olw'omusanvu nga Bayibuli bwetugamba. Abantu batemu, abantu bakola ebikolwa kwegamba ebitasaanidde ebikontana n'amateeka ga Katonda. Ebyo nno ku nkomerero baliweebwa empeera yaabwe nga bwe tukiraba era bwe tugenda okwongera okukiraba. Katukwataganye amakungula gano n'olugero lwe tusanga mu Matayo 13:24 olwa 29. Katugende tusomeyo Matayo 13:24 olwa 29. Wagamba watya? Agamba nti
Awo n'abaleetera olugero olulala. N'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋano ey'omu nsiko, eŋŋano ennungi, n'agenda. Naye bwe yameruka bwe yayanya n'erabika n'eŋŋano ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, "Ssebo, twasiga ensigo nnungi." Agamba nti, "Ssebo, tetwasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo?" Kale yali etya okubaamu eŋŋano ey'omu nsiko. N'abagamba nti, "Omulabe ye yakola atyo." Abaddu ne bamugamba nti, "Kale oyagala tugende tugikoolemu?" Naye n'agamba nti, "Nedda, mpozzi bwe munaaba mukoolamu eŋŋano ey'omu nsiko munaggiramu n'eŋŋano nnyini." Tulaba amakulu g'olugero luno nti omusizi ye Katonda waffe yennyini, ye Mukama, era ennimiro y'ensi nga bwe kinnyonnyolwa mu Matayo 13:37-39. Tusangamu amakulu g'olugero luno nti era omulabe eyasiga ensigo y'omu nsiko ye Sitaani yennyini, n'abakunguzi be bamalayika, era n'amakungula y'enkomerero oba ekiseera ekisembayo nga bwe tuzze tuyiga. Mu lugero luno tulaba nti eŋŋano y'omu nsiko erabikira ddala nga eŋŋano ennungi, era nti n'abakozi tebayinza kwawula eŋŋano ey'omu nsiko n'ennungi. Kitegeeza nti wano wabeerawo okwerimbika kw'obubi n'obulungi. Naye ate omukulu w'okusiga oba omukama w'okusiga agamba nti mu kiseera eky'amakungula ababi balyoleka lwatu obubi bwabwe nga bwe buli, olwo nno balyoke bakole ki? Bakungulwe. Mu makungula gombi omulamuzi y'omu era akozesa amateeka ge gamu okusala omusango gwabwe. Era awo tulaba nti bamalayika bano be bafaanaganya we bikoma. Era okufaananako n'olugero luno tulaba nti bamalayika so si Kristo be bakola okukungula kuno okw'ababi. Tuyiga ki mu ky'okuyiga eky'olwaleero? Tulaba nti eŋŋano ennungi esimbibwa Kristo yennyini mu nnimiro ye, era nga be bantu be, era nga atusigamu ebikolwa eby'obutuukirivu. Naye ate tulabye nti mu process eyo nti ate n'omulabe naye tatudde, era naye asigamu ensigo embi mu nnimiro y'emu. Kino kitegeeza ki? Bw'okuba akafaananyi ennimiro wasimbye maybe pulaani yo yakusimba bijanjaalo naye ne mumezaamu ebimera oba omuddo omulala. Ng'abalimi tukimanyi nti ebimera bino oba omuddo guno ogubeera mu nnimiro eno wabeerawo competition for the nutrients oba ebigimusa, nti oba oli awo n'ekimera kino omusizi kye yali aluubiridde nti tekifuna bigimusa bulungi kubanga wabeerawo competition. Etukiza mu bulamu bwa bulijjo tulaba nti kubanga obubi buno bubeera ababi bali mu nnimiro eno n'abalungi. Nga abantu ba Katonda twetaaga okwenywereza ddala mu Kristo okulaba nti actually mu lulimi olufuutifuuti wabeerawo it's a survival for the fittest. Nti twetaaga okunywezebwa ddala mu kigambo kya Katonda, twetaaga okunywezebwa mu kusaba, twetaaga okunywezebwa mu kukola obutuukirivu okulaba nti tetubeeranga eŋŋano eno oba nti tetukonziba, tukule ddala mu maanyi
nti ekiseera ekyamakungula nga kituuse tuleme okugendera wamu n'eŋŋano enembi, tuleme okwolebwa naye wabula ffe nga tulinda ekiseera eky'okukungulibwa. Ekyokubiri tulaba nti Katonda ayina obugumiikiriza. Katonda agumiikiriza omwonoonyi era nti abakunguzi bano bwe bagamba mukama waabwe nti oyagala tugijjemu, agamba nti mugireke ekule, nti mu kiseera kiri nga kituuse olwo nno eri kwolebwamu. Oboolyawo Katonda atuwa ekiseera, atugumiikiriza okulaba nti tukyusa ebikolwa byaffe. Awa omubi ekiseera okulaba nti akyusa amakubo ge ag'obubi okudda mu makubo ag'obutuukirivu. Kiri eri ggwe nange kaakano okusalawo okukola ebyo ebirungi ebisaanidde mu maaso ga Katonda waffe, nti ekiseera kiri nga kituuse tuleme okubeera amakungula gano ag'ezabbibu embi. Weewaawo ekyokuyiga kyaffe kikomye awo olunaku olwaleero. Katusabe. Katonda waffe muyinza y'ebintu byonna, otukoze bulungi ayi Mukama, kubanga otuyigirizza ku makungula ag'okubiri era nga tulabye nti ge makungula ag'ezabbibu embi. Katonda waffe okusaba kwaffe kuli nti okyuse obulamu bwaffe, tuleme okwegaana mu kiseera ekyo ekisembayo okomyewo okungula ensi eno. Otuwe amaanyi Mukama, tunywerere ddala ku ggwe, tunywerere ddala ku bigambo byo ne mukola obulungi era obutuukirivu. Katonda omwagalwa, katuleme okubeera eŋŋaano eyo embi esigibwa omulabe Sitaani Mukama. Olwo nno tutuuke mu kiseera ekyamakungula tukungulibwe olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Yongera okubeera namu naffe mu lunaku luno olupya olutandise, otuwe amaanyi mirimu gyaffe gye tugenda okukola. Abaddu bo n'abazaana bo Mukama ng'obawadde omukisa okubaako kye bakola. Katonda waffe kusaba nga nkwegayirira omukisa gwo gubeere ku bo ne ku byonna bye bagenda okutuusaako engalo. Abalwadde bajjanjabe Mukama, abalina okusoomoozebwa okutali kumu Mukama Taata obaviireyo Mukama, obawanguse byonna ebibataataaganya mu bulamu buno. N'ekisinga byonna Mukama, katunywerere ku ggwe, katunywerere mu kigambo kyo era Mukama tuteeketeekebwe olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Okusaba kwange bwe ntyo nga mpita mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.